tulina okuviira waleero naye olw'enkola nti amasimu tubawako ku chance naye abantu bateesa badesa bambagulirewo essimu 07599393 mubaze 77972 twegatteko tubeere ntitwogerezeganya bw'oba olina ensonga gy'oyagala obuuza buuza. IFM oli ku mukutu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale mzee Abdurrahman. Yes sir. Amina. Wafikum barakallah. Yes sir wachio. Alhamdulillah. Amin. Waalaikum salam. Tuanza mzee Abdurrahman Wandera musajja wankuba wanje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya amina imam. Okay. Amin amin. Waalaikum salam wa rahmatullahi. Ibati Imamu Muzammiru Ibu Chikoso IFM. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kala Bakari Seddugi. Yes sir. Okay. Yes. Yebe mkulembera. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tuanza Bakari. Wanje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale ya basa badir. Okay. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wanji. Yes sir. Namba kale ogambye ani? Nandala Suleiman. Kwa kulide yaya. Okay. Kale ya msakulu. Amina ni nawe bale bakuchesere. Wanje. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes sir musaja wa FDC. Yes sir. Okay. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wanji. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanji wefe?
kale yaya Masaba. Yes, yaya Hussein. Amin. Wanjia. Amin. Sallallahu. Ba binya isa gorod. Okay. Okay. Salam. Atinga no semba ni nawe wanje. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mkulu sile charona. Yes sir. Amin. Okay. Okay. Nedda. Yes sir. Alaikum salam. Awoko byenyu kazi saba nol serikum. Wanje. IFM. Alaikum salam wa rahmatullah. Kai msakuru nanu mulai. Yes, jidudu ne kubone ngolobe. Amina. Okay. Nyinyi mukagana deso kadhida. Okay. Naam. Amin. Okay. Mbomu mudela babiri bati. Kale fe byangu bentu bakuchesera bentu balumoti IFM ibagana nabi nibale bebe buna wazibu chikosebu byangu mwesizana Allah benti abalinda wasembera yeda kutuleo IFM alikumukuto Muhammad Aruna okuvawa Haruna uko amaina
Olku breaking or China? Nikahe infuni ni namwe. Okay. Kale. Nierien. Okay. Kale. Desimuzi kyadubuka ne lw'ebiseera nyakwaleka kuyongerayo KADHI. Tubadde bino ebibuuzo abamukubi b'amusimu bangi baweze 10 n'omusobyo era njagala tubeere ntitugenda naabo. Bismillah. Ubwo bukikoso. Yes sir. Abubakar Sedduge, Abasa, Badru. Yes sir. Kuve kolonyi. Abasoose. Nange mbebaza kubanga bo babadde bebaza. Yes sir. Olw'okufuna ebiseera. No. Nange mbadiriza okubeera nange mbebaza. Okay. Okusinga ennyo nze neebaza abantu abampuliriza olw'ensonga nti abo bennyini be bagenda okuntaasa yawumul qiyama. Okay. Okuba nti nze natuusa nga waliwo n'abajja okujulira nti yatuusa obubaka. Ensonga lwaki n'ekigambo ekyo nakikozesezza eggulo. Neŋŋamba nti Allahumma kad ballaghtu, ntuusizza. Ya Allah. Kuba nabadde njogera ddala olulimi lwennyini abantu b'ekitundu njogera ki? Bebawulira. Nga njogera ddala olulimi lwennyini olw'ebufumbo sitabuddeemu lunkoko sitabuddeemu ki? Luganda Luzungu. Kanange mbebaza. Okay. Mwami Abasa Badru. Yes sir. Aga nti nfudde nga ndi mugumba. Taata yafa. Jjajja yafa. Akati ensonga eyo ndowooza egenda mu ddarisi ejja. Okay. Mu alwarithuna mina nisaa'i walwarithuna mina rijal. Nga bwe tukyogeddeko eri mu lulyo nti abasika babeera mu bazadde oba mu baana oba mu boluganda. Kale mu buli ngeri yonna omuntu ffe gwe bayita omugumba yatazadde ku mwana we naye tunoonyeza taata we taliiwo. Bw'abanga taata we tewaali era kitega aba agenda kumusika. Okay. Oba maama we. Bannyina sibaliiwo. Kubanga taata we bw'atabaawo ne maama we n'atabaawo baganda be baba we bali. Yes. Ne bannyina baba we bali. No. Bwe baba nga sibaliiwo baganda ba taata be we bali. Twakisenka bulungi muki mu alwarithuna min arrijali walwarithuna min annisaa. Saba topic ndowooza tubuzaayo topic emu. Okay. Tugaziye ensonga eyo. Okay. Nandala Sulaiman. Naye abadde asiima. Abadde yebaza. Hamza Matano. Yes. Abadde yebaza ne nagamba nti akakuŋŋuuta ako tugenda goba muntu bangi. Ekyo mbadde nkyogeddeko nti situgendera kugamba nti tugenda goba imaamu baffe. Wabula si vitu zeetaaga tumanye standard yaabwe nga bweri. Okay. Kati tulyoke tukolagane. Manya baani ne institution ya education kati ngeno. Tubatuuse we basobola okukola emirimu gyabwe. Kuba twagala kiringanga omusawo bwana akupima alabe omusujja gulina buzito ki. Alyoka amanye eddagala kiri alina okuwa. Okay. Oba kale tuli mulwadde. Ninayagala alabe nti oli mulamu nga tolina bulwadde bwekwese. N'okumanya nti oli mulamu. Kiba kimala. N'ekyetagisa bakupime. Okay. Kibula nti sitwetaaga n'emaamu baffe beeraliikirire. Sibiri kweraliikira. Ate sibiriimu na kugoba muntu. Okay. Okujjako oyo aba alemereddwa. Kubanga foomu yaffe erikiriya bulungi egamba nti bw'obanga toyingirangako mu ssomero lyonna kale kati oli imaamu. Omuntu ayinza okubeera imaamu nga tasomangako wadde nga talina ssomero lyasomeramu. Kitegeeza nti waliwo imaamu waliwo yamusomesaako naye nga siyamuwa certificate yonna. Nga tubuuza ani yakusomesaako ntanze yansomesaako gundi. Ye gundi. Yakusomesaako ye gundi nti yakusomesaako kitabo ki oba Maali na. Andi yansomesaako Ekulaani n'ansomesaako ejjuzu bweziti. Okay. Nenzivuunulako bweziti. Yansomesaako hadisi za Nabbi. Okay. Bwekityo. Okay. Naye nga siwalira bweraliikirivu kubanga
situlina intention ya goba bayimamu baffe wabula ekigendererwa twagala bayimamu batuukagane n'omutindo n'omutindo. Okay. Now Sseruganda Masa Hussein. Yes. Masaba Hussein Usamaga yabadde yebaza ate n'aba n'ensonga obudde bwa Aida. Abadde abuuza obudde bwaki? Abadde agamba nti n'omwami naye atuula Aida. Yes. Omwami tatuula Aida. Ye omwami tatuula ki? Idda. Tatuula Idda. Omukyala tampa. Okay. Naye omukyala atuula Idda olw'ensonga nti omukyala yazaalira ekika. Omanyi obusiraamu bulina amateeka buteekawo amateeka nga galina ekigendererwa. Omukyala ekimutuuza mu Idda tugamba nti alina kutukula. Si kuba nti ava mu maka ago ng'agenze n'olubuto lw'omwami oyo. Y'ensonga enkulu mu Idda. Okay. Eyokubiri wekubeera nti wadde munyiizaganyizza naye asigale kumpi ayinza okwenenya n'akola ki? Nadda. Okay. Wadde watuuse okubeera nti oyatula nti nkutadde. Naye bw'abeera ng'ali kumpi naawe ayinza okuddamu naawe n'ogira ki? Kubanga obusiraamu hadithi bw'eri wadde nga oba oliawo baga nti eddaala lyayo si ly'amaanyi naye nga yo hadithi bw'eri egamba nti ekisinga okunyiiza Mukama Katonda ng'ate yakikkiriza be bantu okwawukana. Ekitegeeza nti nakyo kikkirizibwa naye nga lwakuba nti bwe kinaagaanibwa wajja kubeera wakosebwa obufumbo oleme okutereera naye nga sikyandibaddewo abantu oluvannyuma lw'okufumbirigana. Kakati Idda yo kuba okukola ki? Musooke mubeere kumpi oba oliawo ne muddiŋŋana. Bwekiba nga sikisobose omukyala atukule aleme kugenda n'omusaayi gw'omuntu omulala mu maka amala. Kuba Idda bwe ziggwako ekiwogo kiba kikoze eki? Kiba kiweddewo kati omukyala waddembe okukola ki? Okufumbira omusajja omulala. Kyova olaba nti era bwe ziggwako naawe bw'oba omwetaaga ate oddamu n'omukola ki? N'omuwa obupya. Waliwo no Masaba Hussein tumaze. Ani ono? Siriche Haruna yabadde yebaza. Eduda bubu byangu yabadde yebaza. Yes. Muhammad Haruna Bukonde. Kiwowo kyekituufu ate ekifu kyekiriwa. Nga tunagenda Muhammad Haruna. Yesebo. Emabegako wakyaliwo bwana Haruna Siriche. Ne amuza matano. Amuza matano abadde abuuza ku nsonga yo okulama. Haruna yabuuliza omukyala nti abuuza atuula Idda oba ki? Yes. Oba tatuula kwamba kyo tukimaze. Kakati mwaba ani? Amuza alina kye yabadde abuuza nti okulama ndowooza yabadde asaba. Ekyo yabadde asaba. Nti tutangaaze ku kiramu nga bwe kisaana okubeera. Inshallah ekyo tujja kukikolera topic yayo. Tugirange era tujje tugere ki? Sseruganda Kidudu okuvaawa Bubyangu yabadde ebaza. Hussein abaddewa. Hussein? Masaba Hussein? Masaba Hussein era oba muddamu. Yesebo. Oba Hussein ye Masaba Hussein gobadde olowooza nti Maasa. Okay. Yes, abadde aluŋŋamya ate ne yeebaza. N'abuuza n'ekibuuzo ensanga ya Idda omwami. Idda ku mwami. Yes. Masaba abadde bubaka nti ne Nabi salama gye yava ewaabwe tebaamwagala. Abadde Masaba. Yesebo. Waliwo abuuliza nti omukyala yagenda n'atamuwa maki mahare. Yes. Njagala okutegeeza mpuliriza era abuuziza ekibuuzo nti amahare gakoma ku mulundi gw'olabaganye ne mukyala wo ogusooka. Amahare gaba gaweddeko. Era muleme kuzannyisa biki? Kuzannyira ku kigambo mahare mbu nkomezaawo amahare. Amahare sigaddayo mu busiraamu. Katuka n'okutuusa akabantu kaifa ta'khudhunaha wa qad afla ba'dhuhum ila ba'd. Katonda yakyogera kaki n'agamba nti osaba otya amahare ng'ate buli omu yamala okweyambulira munne. Allahu akbar.
buli omu yamala okuya amahale kasita owasa omukyala n'omala obeerako naye omulundi gumu oba wadde togasse naye mu nsonga z'obufumbo naye ne mweyambula ne musula mu kitanda ekimu amahale gaba gawedde wadde wamuwa miliyoni 10 ziba ziweddeko gago ge mahale ziba ziweddeko bwe muba mwawukana ebyo birala ddala sibigendamu nti ate onziriza amahale bw'ogamba nti kuddiza amahale obanga agamba mbu amahale gwe musinga ogukuuma ki obufumbo si bwe kiri amahale kyekisumuluzo ekikukkiriza okweyambula ne muwala w'omuntu neyeyambula ne musula mu kitanda kimu kasita mukikola amahale gaba gakoze eki gaba gaweddeko teriyo mahale gosaba ne bwajja lunaku lumu bwe ruti si lunaku lumu mulundi gumu leka lunaku lumu olunaku oluba lunene mulundi gumu olwemuwadde amahale enkeera netuba nti nobeerako naye yes khalas si lunaku tetusaba amahale gabagezi tekusaba amahale si bintu biri ebintu byo birala ebyo birabo ate n'ebirabo byennyini tobikomyawo nga bino bye tubadde tulaba ku rediyo ku TV abo bantu yembeera y'okuzanyisa obufumbo kale gwe mweyajalabe nga bwe mwagala omugole oleete emmotoka ogiwa bazadde be oleete biki situkiganye naye manya nti obusiraamu bugamba nti bwe tobikomyawo todda kubanja toyinza kubibanja mbu naleeta ebintu byange oli bwe yagamba nti ki mubimpe omunawulira n'omunadiini ng'agamba nti nebbiringanya banaamuleeta batya gwe wateeka mu bubbo omanya abamu bateeka mu bbiriŋŋanya n'anyiriza akabbo naye nga mulimu bbiriŋŋanya wa siringi 3 naye bamukuleetere naye bamuleetere ki nabbi yagamba nti omuntu bw'awaayo ekintu ng'ekyo saddaaka ye ate n'agikomyawo yamuvuma n'agamba nti alinga embwa eri ebisesemye byesesemye ate n'ebikola ki n'ebirya kale amahale si kyekintu ky'okuzanyisa amahale gakoma lwe mweyambulaganira khalas amahale gaba gaweddewo waliwo agambye nti nika entuufu n'enfu nikasha entuufu ne nika entuufu nika entuufu yebe ejjuziza obulombolombo bwayo kubanga nikaahi ekiwoowo kirina ebintu 5 biteekwa kutuukirira bwekubulako ekimu tugamba nti ekiwoowo si kifu ekisooka ki omukyala omwami awasa ekyokubiri ye mukyala afumbirwa ekyokusatu ani eyeetantadde okugaba nannyini mwana mwanyina oba sibabaddeewo obuvunanyizibwa ne bujja eri imaamu yempagi eyokumeka eyokusatu empagi eyokuna be bajulizi 2 okubeera nti weebali abagenda okujulira ekiwoowo kakasa empagi eyokutaano kwekulayiza kyobalaba nti abantu ba philosophy ebintu ebimu babijja ku ki babijja ku nkola y'obusiraamu baga nti bakutongoza oli imaamu walayira wasoyalinga bakuyita soyalinga wasoyalinga ini bagira soyalinga wasoyalinga okulembeze bwosibwiko kibalaba nti buli gwe mala okutongoza omukwasa Qur'an ng'alayira kakati ne mukiwoowo naye mulimu okulayiza gwe gundi okkiriza okufumbiza muwala gundi olw'amahale bwegati nti nzikiriza kakati ebintu ebitaano bwekuba nkuliko ekibulako ekyekiyitibwa ekiwoowo ekifu kati ate amahale gajjirawa anti mukulayiza mulimu okwatula amahale kubanga olayizalaga nti ku lw'amahale gakusalidde ag'enkanankana bwegati okkiriza okufumbigana ne muwalawo ku lw'amahale gansalidde bwegati sente za Uganda oba ku lw'amahale gansalidde $100 bimeka kubanga eyo omugundi eyo obusebo bwana mirimu mu kumalayo certificate eyo
osingana omuntu nga amahale yagasula mu dola. Yes, kitofu. Kiba kiira kubeera nga kitegereka nti okulwa amahale gakusalidde agadola $5,000 njikiriza. Okay. Wow, tuyazza Kadhi. Ndoza tusibuli awo nyine mzee. Naam, waliwo agambye nti sebo dishikali ffe tugira ki? Ffe tukwagala. Tuli wamu naawe. Tuli wamu naawe. Nze njagala okutegeeza abasiraamu bange nti abasiraamu bange bonna banjagala. Yes, abo. Abasiraamu bange bonna bakola ki? Banjagala. Wabula kino kiringa ng'omuntu bw'agamba nti omukono gunnuma. Kati omukono bwe gubanga gukuluma, bwe gubanga gukuluma, kitegeeza nti kati omukono gufuuse bulabe ku bulamu bwo. Tagukwagala. Naguba gwetaagisa. Wabula wabaawo ekizibu. Yes, sir. Ekireetedde omukono okukola ki? Okuluma. Kati naye gwe nokosa ekigambo ekigamba nti omukono gunuma nnyo. Naye omukono gugwo. Lwaki togukoto? Kati gujjanjabe. Guterere. Gubere mulungi. Olwekyo siyinza gamba nti ki? Nti waliwo abasiraamu abatagira ki? Abatanjagala. Naye abasiraamu banjagala. Wabula ekizibu nti omukono bwe guba gukuluma twetaaga okumanya gukuluma lwaki. Tutereeze ekyo. Olaba nti kati tugamba nti tujja kwongera nnyo okuteekawo eddarasa ekisomesa. Lyeddagala. Lyeddagala. Kasita tunaaliwo abantu bajja kutegeera. Kati ng'ekyokulabirako eggulo Sheikh Lut Sulaiman abamusaasire era amusasulemu empeera y'amaanyi nnyo ddala. Yasomesezza bulungi KADHI yani. Ate nga sitwabadde naye olw'eggulo. Kubanga bwe twalifa olw'eggulo nga tumaze okutuusa muwala waffe ewabba. Kubanga olwava mu Masaba wingi twagenda wabba. Bwe twali tukubaganya ebirowoozo nga nange wendi mukozi munnange. Mukubaganya ebirowoozo n'abasiraamu be nani abagamba nti ekizibu mwe nze wano muntadde mubateesa naye ate nze KADHI. Walaayi. Kuba bwe ndeeta ekintu kiba ate kifuuse etteeka. Omanyi ba KADHI sibakukkiriza nakukola fatwa. Kubanga fatwa ayinza okuwa option bintu nga bisatu. Naye ate KADHI ye yalina okulaba ekiteego ekisaana okukolebwa mu kaseera ako. Kale n'asalawo kimu. Atamanyi busiraamu n'alowooza nti akoze ensobi naye ng'ate obuyinza abulina. Obulondawo ku bisatu ye n'alazimisa abantu nti mukole. Mukole kino. Era ge makulu g'ekigambo KADHI. Kusalawo. Owulidde. Kakati ensonga eyo Sheikh Lut Sulaiman yagisomesezza bulungi nnyo. Washamani wa shura. Era Allah balungamye. Kitufu. Ate Allah batalungamiza era beyongedde okubula kuba ekyo mama alaina illa albalagh. Kale situiza gamba nti abantu sibanjagala nedda nze abantu bange bonna baagala wabula ekizibu ekibagaana okubeera nti ekibaleetera okunjeemera akuba nti kaŋŋambe kale nti tunnaba kubasomesa. Tebanamanya. Omanyi Omuwarabu yagamba qad tunkiru lahainu law shamsi min ramadi. Nti omuntu ayinza obutayagala kulaba ku njuba ku kitangala kya njuba naye enjuba eba eriko omutawaana wabula ye mulwadde w'amaaso. Naga nti tunkiru lfamu wayunkiru lfamu taamu lmaai min assakami. N'omuntu alwadde omusujja n'anywa amazzi olaba anywa amazzi n'abeera nga anywedde kamulali. Amazzi gaba gakaawa. Amazzi gaba gawa. Kati gwolina kumwongera ki? Kumwongera chloroquine. Akaawa amire. Kati bw'amira chloroquine n'ayingira n'agoba omusujja ojja kulaba nga bw'anywa amazzi ng'akola nga gamuwoomera. Kale treatment kati yetunoonya. Tuyenza KADHI tusibulirawo nyini muzee. Nyongera okwebaza abampuliriza. Era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna kusasemu ekisinga okuba ekirungi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.